mucheyo banalulungi bangi muli wano temulina basajja mukuma musimula muyisamu amaso buli abaganza buli eyo bweyita kusire kwiri naye n'emyaka giriko eri kuno obukumbo tulakazaali bakubina ebyapanda bebi bambi temwerimba zembalabudde bakyala bannange emmese ne bwegejjejja tetuli bakaba tetwewanika bamama muno bulamu mwetambulira mukwano kalayetuko jamugimanye kuno muwezi ewoono kiryoke ewamwami wakataka tiri gwalaani mumuleke abaana tekakuba na sente ekyo nekiyiga nezikubeera zaabera olunonenendo ndabe oba masanyu ndigamalayo mu nsi buli kalungi nenkalyako olunyuka ebidongo nezirayo wange mu kuyumba nebo nekunzimbirira tulina kuhangana wakobulega na nini kwelaba yakawake nzikiza negamba emiyayo nekikabira wabweru nalaba kinsuseko nekubira mama babule mutatale yagamba konze halo mami eyo wamwe muli mucha switi zene wange bintabuseko buli obulamu bundabuseko sente zonna zikuba naye sanyugadire yangamba nesiraba kibuyaga kuntanye bweru soma bimazinkanga nnyo ebiwugulu bikaba nnyo wange kyensaba mama bakulireyo security mama yangamba oyo tetiwe yakulimba bata akaseko k'omukazi bunamasabikaya abaanemukuŋŋaanye omusekula abaana beyagala kyokala kataka yagambe emulaba ebintu testabirikiri ananga musori eŋŋambye okusirikira ate byogede balaga omwami wange amazima tebava ku bintu agala kulasebo tuleke tukola maka ategongesanafe namukumukuzanye ebe wabadde wakama kenjagala okugamba wanji igamba yasekera nange tuletanabakuba omusana gwaka oba omwezi ogutanaboneka naye nga buja amulabikira ng'enguba etannatonya naye ng'ekutte kati n'omulaba ng'embaga etannatuuka naye ng'ewuze weyebera mpuku gwe kimanya osula magombe ozingirwa ddayana asula ku kapalisa kamu naye alina olulenzi nabo tebalimba enjuba y'omata naye malebulamu kikoloboza ebyo bikere bitemba mu nju bibalyobabakaba temunyagodoma zeneniyaitekwayo ewange kiwulirayogera kiba kimanyi taiga eyokoyo nakisaako eryanyi kati yasigatakata masakira wadde mumpambyeko omukolo kuba ebifaananyi bino katono nabaza okukyusa onsaasira ekyayi taata gwe bakuwadde mungi ogira owumula tudde waliwa tukuba ebifaananyi tudde wali ekyo budde tukuba ebifaananyi bino era sina kimpapya era ekitabo oba bakirese nga kyamugolo jakimuwa ate atalina kitabo yaŋŋamba gyabantu banyebirabakalagire mugampe ekikyo bali eri kuba ebifaananyi wamma kati basabalagabo nga tukyanyumirwa bangambye muzibidde nnyo ero kakati omuyimbi mulala kimuzibiddeko n'erimba ekyotera amina oli ku mbaga ya mukwano gwange mukwano gwange 2018 ku konsati yange yawadowadowa yambeererawo nnyo era mwagaliza bambi mbagaliza okufumba obulungi mukwano gwange okulula kataka nemukyala we. I wish you all the best in this new channel remotandise mukama bakuwambire. tusanyuse nnyo okuba nti olunaku luno lutuuse nga tugamba tuli myaka 2 nga olunaku buli mwaka tugamba nti olutako neneyo tusanyuse ndi wano ne abakulu bangi okuva mu FNU abadde bagoberera yo kariya ezo zebagamba z'obuusa
ezimu ne ziyita ku biswa kasiko ziyika abawagizi bakwagira kampe mukulu waffe mwami Kajimu kuba pulezidenti eyamuwa ekigambo nze mmeeya George Kajimu ate nali pulezidenti wa motorsport nyumiriddewa n'abakulu bangi abasinga olwokuba tuli mmoloka za mpaka mu bamanyi nekyo tutatandika okwogera amannya oba oli atuyinza okulwawo lowooza mutukkirize tugenderaawo bwe tutyo olulimi lwengenda okwogera lugenda kubeera lwa kifumbo ate nga lwa mmoloka za mpaka kubanga mmanyi nti Ponsiano ne Rose bavuzi ba mmoloka za mpaka obe nga tubadde twogera wano ku Ponsiano naye tetumanyi nti Rose oyo y'omu ku bakyala abasinga okuvuga emmoloka z'empaka wano mu Uganda. N'olwekyo olulimi lugenda okwogera lwa mmoloka za mpaka n'olwekyo Ponsiano ne Rose amateeka 5 ag'emmoloka z'empaka ge mugenda okugoberera bufumbo. Okusookera ddala olonze co-driver tulonze navigator n'olwekyo mmoloka mugenda kugivuga babiri. Bw'obanga olonda co-driver olonda omuntu gw'osinga okwagala. Ponsiano olonze Rose gw'osinga okwagala. N'olwekyo mmoloka yammwe ebeeremu omukwano, emmoloka yammwe ebeeremu okusonyiwa ensonga ey'okubiri kubanga bajja kusomera first right caution double caution n'ogaa nti ate kati obisomye bubi. N'olwekyo obeeremu okusonyiwa. Ekirala mu mmoloka yammwe ey'empaka egenda okubeeramu obugumiikiriza y'ensonga ey'okusatu kubanga bwe tugenda mmoloka z'empaka abasinga obungi Gaza Briki mulayo wano omuvuzi waayo Nakinku n'Emamba esi bazijjamu naye ate baziggala amadirisa era bw'oba ovuga emmoloka yo ey'empaka bw'otuuka ku nakani finishing line ojja kusangawo abantu bangi naye babe batya tewaliga otwala mmoloka ya mpaka. Mulina okumalako mwembi n'emmoloka yammwe. N'olwekyo akabugumu oba kaani mmoloka oba emmoloka yayingiziza enfuufu muteekemu obugumiikiriza. Obufumbo bwammwe bugenda kubeeramu obugumiikiriza. Twagala okubalaba flying finish mwembi all the time. Marriage etegeeza okwagalana all the time. N'olwekyo mugende mwagalane obudde bwonna emisana ekiro ate n'emmoloka z'empaka mwongere okwagalana. Lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangale. Awangale nnyo. Nsaba Rose ne Ponsiano zero. Nsaba Rose ne Ponsiano musituke muwe bakama baffe banoke muwe FMU nga mwenna mukyaliwo awo bakubeera ebifaananyi baba mwenna muli bavuzi b'emmoloka za mpaka rally drivers abakiikiridde naye ano ne cake twala emwemu ojja kugwa nazo. Esooka giwe FMU endalo giwe rally drivers katuwulize ebbaluwa okuva mu FMU mulindeko katuga batuwulize ebbaluwa novembuloke mugambe eya rally drivers ne balya FMU eya ba rally drivers kati mulindeko awo tumale okuwulira ebbaluwa eyo. Toyanziza nnyo MC ebbaluwa eva wa pulezidenti waffe atasobodde kubaawo naye ng'ate omukola gulimu wakati kuba bakataka muntu wegyo. Ebbaluwa omutwe Federation of Motorsport Clubs of Uganda FMU deeti ya leero ffenna tugimanyi etandika bweti. To the all esteemed guests, the bride and groom and everyone present here today to witness the wonderful event where my brother Pons has wed his long-time sweetheart Rose. Even though I couldn't make it for this function, reason beyond my control, I want to talk about Pons not only as a president of FMU, but as a brother. I got to know him around the turn of the millennium when he started his motorsport career in a levy, and he quickly established himself as one of the best drivers over the years. I had my own battles with him,
And we became not just rivals in the game, but good friends too. When some of us decided to quit the game, he still took the sport to greater heights. And today we can all say that Kosiano Rakataka is a household name loved by many. Those are the Chikiris. Mama Rose, President Yagambia. Mama Rose Rakataka also relied, and I am told she too picked up the madness from Yakoge, the madness from her, Chana, and did quite well during her time. When I champion Mulamba. Paul and Mama Rose, I wish the both of you many years of good health and wealth. And even though I am not here physically, I would like to ask our VP, Mr. Shemisen Kantoka and Miri Decolect, to call on all of you to a toast where we celebrate. Should come out with that call. Mr. and Mrs. Rakataka, who were joined in one matrimony today. When my term ends, I'm coming back to drive and revive our rivalry in the game. Till then, enjoy your life and the sport, brother. Wishing you all the best. From Deep Preparation, your brother and FNU President.